الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد tumebaza Allahu tabarak wa taala atusobozesa okuba nga tutuuka ku lunaku luno era mu kaseera akafaanaganako bwe kati. Tumwebaza era nitumusaba asse okusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abatulaba ffenna Rawda Islam Media tuli mu kaseera ak'okuddamu ebibuuzo by'abaddu bye babuuza biidhinihi subhanahu wa taala, era nga tweteekateeka ne Sheikh waffe omwagalwa waffe Sheikh Abbas Zubairi Senkuba kubanga atuddamu ebibuuzo byaffe. Pozi umusaba nga atubuuzaako biidhinihi subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'du, tumwebaza Allah, tumutendereza, tumusaba Allah sokusaasira kwe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Utira omwoyo gwange n'ejammwe okutya Allah tabaraka wa taala n'okukola ebyo ebitugwanira okubeera nga tukola bitugenda okufuna mu maaso g'ekitiibwa Allah. Abawuliriza ba Rawda Islam Media n'emikutu gyaffe egisigadde twala omukisa guno okubabuuzaako nammwe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faddal. Naam, ekibuuzo ekisooka mwalimu abuuza nti tusaba kutubuulirako ku nabbi Eliyasawo ne Elias enfa yaabwe. Abuuza ku nabbi Eliyasu ne Elias. Amma nabiyullahi Elias tumanyi ebitonotono bye baatuleeterako, Eliyasu sibimanyi. Elias alayhi salatu wassalam kigambibwa nti yakoola abantu bebbanga ddene ng'abaga nti ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, musinze Allah, siinaayo mulezi gwe mumanyi atali mmwe. Elias bw'abakoola ebbanga ddene abantu be baagaana omukkiriza, era abamu ku bawalimu bagamba nti ma amana bihi walaw shakhs, teyafunayo mugoberezi yadde atya omu. Era baga nti ekigambo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyogera mu hadithi negamba nti uridat alayya al-umam, Allah yandagako ku bannabbi abasookawo. Fara'aytu an-nabiyya, nendaba nabbi wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, nga bamugoberera baali babiri obo atya omu. Wa ra'aytu an-nabiyya, Allah nandaga nabbi wa ma'ahu ar-rahtu, nga bamugoberera namba y'abantu nga 3 paka ku 9. Wa ra'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, Allah nandaga nabbi ng'omulembe gwe teyafuna yamugoberera yadde atya Allah. Yali ategeezaamu nabbi Elias alayhi salatu wassalam qawmuhu kullu, omulembe gwe gwonna lam yajidu minhu man yattabi'uhu, teyafunamu amukola ki? Amugoberera. Subhanallah. Allah asaasira omulembe guno nti osanga nga n'omuwalimu ajjaana okusomesa afunayo ababiri, afunayo abasatu, afunayo abana, naye nabiyullahi, mubaka wa Allah, nabbi mubaka wa Allah, daa qawmahu, yakoola abantu be, lam yajidu man yattabi'uhu, teyafunayo amugoberera. Agamba nti thumma ra'aytu siwadan, nabbi agamba nti oluvannyuma nendaba ogubinja, fadhanantu annahum ummati, nedowooza nti be bantu bange. Faqiila li hadha Musa wa qawmuhu, ne banga nti ye Musa n'abantu ba Musa. Thumma ra'aytu siwadan, oluvannyuma nendabayo ogubinja nga gunene nnyo. Faqiila li hadhihi ummatuk, ne banga nti yo ummatu ekibiina ki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum 70,000,
nga kuliko abantu 700 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adhabi, bagenda kuyingira ejjana nga tebafunyeeyo ababonereza yadde okufuna okubalibwa. Ebigambo ebyo tubireese ku nabbi wa Allah Ilyas alayhi salatu wassalam. Kati Ilyasu alayhi salatu wassalam bwamala okubeera nga embeera eyo gye yalimu n'asabira abantu be, n'asaba Allah tabaraka wa ta'ala nti Allahumma amnia, yamusaba nti Allah la tanzilu alayhim matara, Allah tubatonyesereza enkuba. Ne bamala emyaka 3 nga tebafuna ki nkuba. Bebati abawali mbagamba mu byajjamba Israiliyati n'ebirala, Allah tubatonyesereza nkuba. Allah n'amala emyaka 3 nga tatonyesa nkuba. Fajaa qawmu Ilyas, abantu ba Ilyas nabajja gyali, faqalu lahu, ne bamugamba Ilyas alayhi salatu wassalam mutadhallilin, nga beetowaze ti udu Allah tabaraka wa ta'ala, tukusaba tusabire ku Allah an yumtira alayna, atutonyesereze ku ki kunkuba. Fa amtara Allah tabaraka wa ta'ala ala qaumihi mataran, Allah n'abawa enkuba nga nyingi, wabawa enkuba nga nyingi. Fa abawu an yattabi'ahu, ne bagaanira ddala omugobera, beeyongera bujeemu. Allahu akbar, beeyongera obujeemu. Fadaa Ilyasu rabbahu an yaqbidha ruhahu, kigambibwa nti Ilyasi weesabira Allah naga nti bano abantu bange bwantuma mubajeemu nnyo, nkusaba ontwale. Bwe batyo bagamba mu Israiliyati, newankubadde nga tulabanga kiswa erimuuko gumuugi. Bagamba nti yasaba Allah we n'amuga nti ntwala, Allah n'amutwalira mu kiseera ekyo Ilyas alayhi salatu wassalam. Amma nabiyullahi Alyasu, abamu balaba nti nabbi Ilyas huwa Idris. Ilyas huwa Idris, nabbi Ilyas oyo gwe tubadde kutwogerako, abaga nti y'omu ne Idrisa alayhi salatu wassalam. Era Allah kiri ekiga kyaga nti warafa'nahu makanan aliyya, ng'ayogera ku Idris. Abamu bangi nga Imam al-Bukhari yaleeta kisa ng'eraga Ilyas huwa Idris, Idris alayhi salatu wassalam mu sahihi al-Bukhari, nga bwe kyajja mu Banu Israil bwe batya abamu bwe balaba. Naye qawlu yasembayo Ilyas ne Idris ki Idris. Alyasu oyo naye nabbi mu bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala. Alyasu tetujja kumwogerako bingi, simanyiyo kyafaayo kikwatagana ku nfaayo, wallahu ta'ala a'lam. Faddali. Naam. Agamba nti nawulira ku bannabbi abana abataafa, nsaba ombuulire ani naani era baabuzibwawo batya. Bannabbi abana baga nti tebaafa, hadithu mawdu, si kituufu. Nabbi tumanyiyo ataafa. Olwo hadithi yajja nti 40 min al-anbiya lam yamutu, bannabbi bana tebafanga. 2 fi dunya wa 2 fi sama, ababiri bali ku dunya, ababiri bali luddawa bali waggulu. Amma al-2 fi dunya, ababiri abali ku dunya baga nti Khadru alayhi salatu wassalam oli sahibu Musa, omusajja yatambula ne Musa nga ayogera naye ebigambo. Allah gwe nti fawajada abidan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma, yasanga omusajja atainahu rahmatan min indina, twamuwa obwannabbi okuva gye tuli, oba twamuwa okusaasira okuva gye tuli. Wa allamnahu min ladunna ilma, ne tumuyigiriza okuva gye tuli ilmu. Waliwo abafeera olwaleero abaferera mu ekyo, waliwo kye bayita ilmu ladun. Subhanallah. Olwokuba Allah yaga nti wa allamnahu min ladunna ilma, mbu Allah tabaraka wa ta'ala yagamba wa allamnahu, ne tumuyigiriza min ladunna, mbu kye bayita ilmu ladun. Laisa hunalika shay ismu, teriyo kintu kye tusobola kugamba nti ilmu ladun, tekiriyo aslan. Abantu abaferera mu ddiini eno omusanga ng'ayogera ekigambo nga tafa nayo, tatunulidde bigambo by'abawali mu kukyo. Ilmu ladun tekiriyo ekyo, wabula Allah kye yali ategeeza min ladunna ilma, ayi
min ladunni yali ategezaamu gyali ye Allah n'amuyigiriza okuva gyali ilmu ng'era irimu yonna eva wani wa Allah naye teriyo kye bayita ilmu ladun ladunna bimaana min indina okuva gye tukola ki gyendinze Allah ilman ne muyigiriza ilmu naye sebo babisaasanya ne ku lediyo nti seeka agenda kubayigiriza irimu yeebuziba gye bayita ilmu ladun subhanallah iftira ala Allah kukutemerera Allah tabaraka wa taala gye bayita irimu ey'obuziba teriyo ilmu mu sharia gye bayita irimu yaki kujjako ng'otuga oli mushiriku olina ebyekwese byokola ki byomanyi naye sharia allamaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibaita sharia yaffe Allah yagituyigiriza ku lulimi lw'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam bwamala okugitukuyigiriza nabbi waffe Muhammad n'abeeranga mu bitabo byayo webiri osobola okugisanga mu sahihi al-Bukhari as-sahihain Bukhari ne Muslim osobola ogisanga mu musnad gwa Imam Ahmad osobola ogisanga mu sunan Abi Dawud osobola ogisanga mu sunan an-Nasa osobola ogisanga mu sunan Tirmidhi osobola ogisanga mu sunan Abi Dawud osobola ogisanga mu bitabo ebya sunan ebirala ng'omustadraka nga oyinza okusanga mu omusnad gwa Imam Shafi'i osobola obisanga omwo naye ogamba nti ilmu ladun laysa hunalika shay sammaynaha ilmu ladun teriyo kintu kye tuyinza kugamba nti ekyo bakiyita ilmu ladun okujjako okwagala okufeera abantu kubafeera ummiino ekyo nga kiwedde insha allahu taala nabbi waffe Musa alayhi salatu wassalaamu yasanga omusajja oyo gwe bayita Khadri n'atambula naye olugendo kati omusajja oyo Khadri bagamba mbu teyafa era akyaliwo n'olwaleero ekyo si kituufu okulwa bigambo nabbi byegamba kyoluvannyuma lw'emyaka 10 okuva kati gyayitawo nadda ne kuyitawo ku nsi tekugenda kusigalako kye bayita muntu khilaafu bayina ahlul ilm waliwo enjawukana wakati w'abawalimu abamu nga balaba nti Khadrun kaana insaan abamu nga baga nti yali muntu abalala nga baga nti lam yakun insaan teyali muki bagamba nti laallahu kaana nabiyyun min aljinni ayinza okuba yali nabbi mu majinni olw'ebyamuliko naye qawulu yasembayo Khadri yali muntu yali muki muntu lwaki nti abantu b'oku kitundu kyali awangalirako n'eryato we baali bamulabamu obulombolombo bw'omuntu era baali bamumanyi nti muntu waffe era okumanya nti baali bamumanyi teriyo muntu ayinza kutwala jinni mu mmotoka ye ng'alitegedde nti jinni naye eryato lyo lyagwawo ku nnyanja Khadiri yabasaba nti mumpe ku lifuti bonna nga bamumanyi ali ne Musa olw'okuba seeka waabwe baali bamumanyi ne bamuwa lifuti tebamuggyako na ssente kyokka ate atuuka mu lyato alikubamu ebituli abantu ne beewuunya Musa ne yeewuunya lyato batuwadde lifuti yabwere ate kakati obogola ki namuga nti saggambi nti tolina kyoteekeddwa kunyega okutuusa ng'olugendo luweddeyo namuga nti tonkwata nsobi mu ebibimba neerabidde kati kyetubadde twagalamu nti Khadri yafa ddi Allahu taala alam Allah yakola ki omulala ali ku duniya bagamba mu bataafa ye Isa ibn Maryam ye kubali ku duniya bagamba nti nabbi Ilyas naye bagamba nti teyafa naye ekituufu kiri nti Ilyas yafa omulala gwe boogera ku nabbi wa Allah gwe bayita abali mu ggulu Isa ibn Maryam ye yekka gwe tumanyi bannabbi ba Allah atakola ki atafanga ye yekka aliko obujulizi obutuufu abalala bagamba nti owookuna ye Idirisa alayhi salatu wassalam Idirisa yafa era waliwo ekigambo abantu kye balowooza nti bannabbi abamu tebaafa olwo hadithi nga ntuufu nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulaga nti innal anbiya bannabbi ba Allah tabaraka wa taala bwe baba bafudde yakunu ahya babeera baki balamu fi quburihim mu kabbuli zaabwe hadithi ntuufu hasanahu Sheikh al-Albani bannabbi basigala balamu mu kabbuli zaabwe yusalluuna babeera batendereza Allah muki naye kyebategeeza nti yusalluuna si sala zino ezaffe za bulijjo abawalimu bayogera bingi ku zo ne bagamba nti batendereza Allah bajjukira Allah babeera mu kusaba Allah
fi quburihim mukabuliza bwe si bulamu buno bwaffe wa bulijjo obwo obulamu Allah abaddiza obulamu bwa bulijjo babuyita hayatul barzakhiya obulamu bwa wakati w'okufa ne okuyingira oba okuyimirira mu maaso g'owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu. Era kyekigambo nabbi waffe Muhammad kye bamwogerako nti bwagenda ku Isra wal Miraj salla al anbiya khalfahu, bannabbi ba Allah bonna bajja ne basaalira emabega w'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam, n'abakulembera mu ssala bwe yamala n'ayambusibwa. Allah tabaraka wa ta'ala yaleeta emyoyo gyabwe n'agyambaza ennyama. Era kyekimu owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kyagamba ku bannabbi be abali mu ggulu nti nabbi Muhammad yasanga Adamu yafa haqqan, wamala okufa Allah tabaraka wa ta'ala omwoyo gwe yaguteekayo mu ggulu n'agwambaza ekifaananyi nabbi Muhammad kye yalaba. Kyekimu ne ku ggulu eryokubiri Isa bunu Maryam ne Yahya. Ye Isa aliko khilaafu olw'ensonga nti yatwalibwa mulamu naye nekigamba nti ekifaananyi kye baakimuggyako nakyo kiraga nti Allah yatwala omwoyo gwe era agenda guzza n'ekifaananyi kye kyennyininyini abeere nga amuteekawo. Ne Yahya yatwalibwa mwoyo Allah n'agwambaza ekifaananyi nabbi yamulaba. Nabwe kityo Idris, nabwe kityo Zakariya, Yaqub, nabwe kityo nabbi wa Allah Musa alayhi salatu wassalam yafa. Era waliwo obujulizi mu Qur'an nga nabbi Musa alayhi salatu wassalam yafa ne baleeta ne kubisiigalira bibi yalika Musa ne Harun alayhi salatu wassalam, nabwe kityo taata we Ibrahim. Nabbi okumanya alaba ekifaananyi kya Ibrahimu nga kyambaziddwa omwoyo gwa Ibrahimu yaga nti bwe muba mwagala okulaba mukwano gwammwe gwasinga okufaanana yafaanana kitaawe Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Ate bwe yalaba Yesu yagamba fara'aytu Isa ka anna ra'sahu yaqturu, nalaba Yesu ng'omutwe gwe gulinga ogutunyolokoka amazzi gunyerengeta okufa obufi. Bw'atyo byagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So khulasat alqawli bwe tubanga twagala okufunza tugamba nti nabbi yekka gwe tumanyi omulamu ye Isa alayhi salatu wassalam, tafangako, tabambibwanga ku musalaba. Allah yamuwanika gyali era ajja muzza nga bwagamba Allah mu Qur'an wa innahu la ilmu lissaa'at. Yesu Kristo agenda kukomawo nga kabonero akalaga nti kiyama enaatera okukola ki? Okutuuka. Era fayaqatulu lkhanazir, attembizi, wayaksiru saliba, amenyemenye emisalaba, wayaqatulu dajjal, abeere ngatta dajjal, wayadau ljizya, ajjewo n'emisolo gy'obusuulu. Ebyo byagenda okukola Isa bnu Maryam alayhi salatu wassalam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Seka nzikirizibwa okubuuzaho ekibuuzo. Naam. Ekigambibwa nti nabbi Idris yafiira mu ggulu eryokuna kituufu? Aza gairu sahih, si kituufu. Babyogera nti yafiira mu ggulu lyakumeka n'ebigambo bibungirizaako bingi ku ekyo, naye gairu sahih, si kituufu. Yafa enfa eya bulijjo ng'abantu bakola ki? Bwe bafa. Era owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'amutwala. Era kino kye bumwogerako mu warafa'nahu makanan aliyya, Allah yali amusitudde yafiira eyo. Si kituufu, gairu sahih. Barakallahu fiik. Sheikh onaga nti assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliwo omusajja mu America ayitibwa Farhan owa Nation of Islam. Omusajja oyo alina emisomo mingi era ndaba nga abantu bamwettanira. Yeeyita musiraamu naye musiraamu kika kyoyo. Waba asomesa abakazi batuula n'abasajja, era emirundi mingi abakazi baba tebeebikkiridde. Sheikh ensomesa ye ya busiraamu, kubanga musiraamu siwulirangamu kigambo minisita, so nga bamuyita minisita ntera biwulira mu church mwe muli ministry. Saba kuntangaaza ku musajja ono. Akusooka kwa byonna afaaluhu dalilu ala mukhalafatihi ala dinillah. Ebikolwa byakola kabonero akalaga nti oyo takolera ku ddiini yani ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ekisookera ddala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti innahu man ya'ishi minkum, tebinnaba yagaa nti yenna anawangaala mu sayara ikhtilafan kathira, agenda kulaba abaawukana ku ddiini abafaanana bwe batyo nga baki bangi. Anaayawangaala mu nsi
ebyo biwero mujja kulaba n'ebiki n'ebirala nabbi ya prophesizing ng'atulaga ebigenda okuhappeninga in future singa omuntu anaawangaala agenda kulaba bingi. Ekyo kiraga abantu okwawukana ku ddiini ura nga bagenda bagikutukako nga bwolaba akaguwa kakutuka ku kiwempe kino mpolampola okukakkana nga kisansulukuse kikoze kiweddewo. Ekyokubiri okubeera nga agira mu linnya lya obusiraamu, ekyo nakyo kivve, era wabeerawo omusiraamu omutuufu yeetaaga okumukuba mu mbuga okuddira eddiini yaffe gijolonga mu kufaanana bwebityo. Bangi abajjidde mu bifaananyi by'obusiraamu nga baagala obivumiriza. Wano Uganda twabayina musajja n'ayambala ekkanzu n'asala embizzi, ekkanzu n'agisalira nakukkula byalabwako obumalumulinde, yasala embizzi misana ttuku, naye Allah naye yamuleetera alamu tara kaifa. Inshallah ataasa abantu abafaanana bwe batyo. Abalala bakikola nga basigaddeyo mu bukaafu. Waliwo paasita omu yalinnya mu Quran misana ttuku ng'obuuza ma dhambul Quran, Quran emukoze ki? Ffe ekitabo kyabwe n'obwafeeke bwakyo nga tukimanyi nti si kitabo kya Allah, Bible. Teriyo omusiraamu gwali osanze ng'akwata Quran nti agiyuze oba agirinnyemu. Naye i'tidaa ala diinillah, okukola obulumbaganyi ku ddiini ya Allah, bakola buli kimu kyebakola kakati omusajja afaanana bw'atyo yeetaaga kuggulako musango ogw'okujolonga eddiini ya Allah. Mu byajolonga mu byo ikhtilaatu bayina rijaali wannisaa, okutabikatabika wakati w'abasajja n'abaki kituuza wano omusajja n'omukyala. Subhanallah, kam min al ahadithi, kam min al ayati, aya mmeka mu Quran, ahadithi mmeka z'abamenyi. Allah aga nti wa idha sa'altumuhunna mataa, bwe mubeerako ne kye musaba abakyala abo, fas'aluhunna min wara'i lhijab, muteekewo entimbe. Bwe mubeerako ne kye mubasaba mu mbeera za bulijjo. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugaana kubeera bubeezi ng'omuntu ayingira awantu awali abakyala. Olabye wali abakyala n'ogendayo gwe omusajja ng'oli omu, kati iyyakum waddukhulu fi nnisaa, togezangako wallahi fi atqal makan, togezangako n'oyingira eri abakyala okujjako nga waliwo ensonga emanyikiddwa gy'ogenda okukola. Mu kifo ekyasinze okubeera mu ttakuwa omuzikiti mulabe entimbe ziizo, abawali mbaalwegattako olutimbe nti lwatteeka okubeerawo. Naye osomesa otya abasajja nga mukyala wano musajja ayagala kukwasa muliro, ayagala tteekawo mbeera ya bantu kukola buseegu bwononefu. So mu bimu ku bisaasaanya obwononefu mu nsi kyekyo ikhtilaatu bayina rijaali wannisaa, omuntu okubeera nga tuna aya ezikwatagana ne gaddul basar, okukakkanya amaaso zinaakolerawa nga ffe tuli mu kwetabikatabika. Allah atuuka okugaa nti wakulli lmuminina yaguddu min abasaarihim, gamba bakkiriza abasajja bakakkanya amaaso. Kati olwedde tutudde nabo butereevu wamu tunakakkanya tutya amaaso. Idhan oyo ali mu bivvulu, ali mu kujolonga ddiini, era tugamba nti buli yenna asobola basiraamu abawangaala naye okumukuba mu mbuga, amuteeke mu mbuga paka ng'avuddeyo n'ategeerekeka kiki kyali. Ayinza okuba nga yajja kujolonga ddiini, kola byambyo ne mu ddiini yaffe ey'ekitiibwa y'obusiraamu. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Agamba n'ekirala twangaala n'abasajja okuva e Pakistan, naye essola ya jjama bwe beeyimiriddewo n'atuuka nga egenda mu maaso, asooka kusaala sunna n'oluvannyuma ne yeeyunga ku jjama. Aga nti oluusi bagenda okugyeyungako ng'ewedde essola eyo eramulwetya. Okusooka kwa byonna bwe baba nga ddala kituufu basaala sunna, ekyo tekikkirizibwa, teeka geddiini tegakikkiriza. Wabula bwe babeera nga basaala jjama, waliwo eyabayiseeko ng'alina kyasaala, ekyo kiyinza okukkirizibwa inda baadi ahli lilmu. Naye bwe kiba nga sunna, nabbi yagaana, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana, tokkirizibwa saala sunna nga faradhi egenda mu maaso. Hadithi weeri mu sunan abi Daawuda n'ebitabo ebirala ebya hadithi ng'agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha uqimati salaatu, essala bwe beeyimiriziddwawo, fala salaata, teryakkirizibwa kusaalayo ssala yonna illa almaktuba, okuggyako essala eba eriwo.
yajjama gye tulina okweyungako tusaale. Abawali bajjamu obujulizi bungi mu bbo. Essala ne bw'obanga olaba ng'oyimiridde obuzayo raka emu ne bakima essala toga nti kampape ennyanguye ngimalire raka, give embuvi. Ate bw'ogivaamu ng'oyimiridde totoola salaamu, kubanga ebiseera by'okutoola salaamu biba tebinnakola ki, tebinnatuuka. Essala yokka gye tutooleramu salaamu nga tuyimiridde emanyikiddwa bagita salaatu aljanais. Era essala eyo eba ewedde okutoola salaamu tonnamala vaamu buvi, genda weeyunge kuki, genda weeyunge ku jjama eno eriwo. Era omuntu ne bw'abanga yakagitandika bw'atyo bwakola, okuggyako omuntu omu abamu ku bawalimu gwe baalaba omuntu atudde tahiya bwe bakima essala, abamu ku bawalimu bagana yakomaawo olw'ekiragiro ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abalala ku bawalimu bagamba nti la, bw'abanga ali mu tahiyaatu yukmil, amaleyo, kubanga qaraba an-nihaya, aba asemberedde enkomerero. Oyo yurakhasu lahu, tusobola okumuwa olukusa n'atoola salaamu n'alyoka yeeyunga kuki, ku jjama. Wallahu ta'ala alam. Asuke bazine. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah. Da'wat. Allahumma salli. تفضل. نعم. Ekibuzo ekiddako agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh, nze Lugerago Salim abuuza nti mulimu ki ogusinga mu ddiini omuddu gw'alina okwekwatako ennyo? Mulimu ki ogusinga mu ddiini omuddu gw'alina okwekwatako? Ekyo kiri hasba al ahwali, kisinziira ku mbeera n'ebifo. Oluusi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamubuuzanga omulimu ogusinga obulungi naga nti al imaanu billah, okukkiriza Allah. Wala shakka anna afdalul a'mali, teri kubuusabuusa nti omulimu ogusinga okubeera omulungi kitegeeza kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Kuba kullu ma yaf'aluhu al-insanu, omuntu byakola byonna fi ddiini bila imaani, nga bikoze takkirizanga Allah tabaraka wa ta'ala, fahuwa khasara, aba afunye loosi. Allah gantu waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habaa manthura. Tugenda kukwata bye bakola abakaafu mu mirimu, Allah gikasuke mu bbanga gigende n'enfu ng'ewola b'enfuufu baviiremu. Saba Allah w'okukolera emirimu gyaffe mu dairatu islamiyya munda mu busiraamu. Abooluganda b'ebitiibwa, omulimu gw'obukkiriza mukulu nnyo. Kyobula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti al imaanu an tu'mina billah, kibayita obukkiriza kukkiriza Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Kukkiriza Allah, kukkiriza nabbi we, kukkiriza bamalayika ba Allah, bitabo bya Allah, okukkiriza ababaka ba Allah, okukkiriza olunaku lw'enkomerero
n'okukkiriza okugera kwa Allah, agera ebirungi n'agera n'ebitunakuwaza ebibi, Allah byonna abikola ki? Abigera. Kakati oluusi nabbi waffe Muhammad bamubuuza thumma aiki ekiddirira, agati al-jihadu fi sabilillah. Oluusi ne bamubuuza n'agamba nti hajjun mabrur, ye hijja Allah tabaraka wa ta'ala jakkiriza. Ekitiibwa Allah n'akusaasira n'okola hijja n'agikkiriza, teriiko mpeera yonna okuggyako ki? Jana. Oluusi nabbi bamubuuza emirimu egisinga obulungi n'agamba nti as-salatu fi waqtiha, as-salatu fi waqtiha, ye muntu okusaalira essola mu budde bwayo, naddala obusooka. Oluusi nabbi sallallahu alaihi wasallam bamubuuza n'agamba, bwe yali ayogera ku mirimu emirungi n'agamba nti khairul a'mali awsatuha. Oluusi n'agamba nti khairul a'mali adwamuha wa in qalla, emirimu egisinga okubeera omulungi mu nsi gw'olina okukola gwe gwolemerako, wa in qalla, ne bwe gubeera omuki. So omulimu ogusinga obulungi gusinziira ku kiki kye tuba tukola kye tutunuulidde mu department eyo. Naye bwe tugamba nti tukitunuulire, nabbi yayogera ku bingi ng'alaga nti ogwo omulimu mulungi, ogwo omulimu mulungi, naye tusinziira ku department nabbi gy'ayogereddemu ekigambo ekyo. Wallahu ta'ala alam. Faddali. Naam, aga nti oba bbulooka kiramulwa kitya mu Busiraamu? Okugeza nina gwe nguza oba emmotoka, naye nga bw'ateekayo ssente ngenda kufunako, oba ye okumpaayo akasente olwa connection gye nkoze okumutuusa ku kyayagala. Owa bbulooka oba simusaar, omuntu okubeera nga akwasaganya wakati w'oludda olugula n'oludda olukola ki? Olutunda. Ebiseera ebisinga obungi abantu bakukoleramu ensobi. Ogenda okulaba nga fiihi ma yusamma akilu amwalu nnasi bilbatil, akilu amwali nnasi bilbatil, okulya emaali y'abantu mu butali buki? Butali butuufu. Allah kyeyaziiza mu Qur'an nti wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil, temugezanga okulya emaali yammwe wakati wammwe nga mugirya mu butali buki? Butali butuufu. Osanga bbulooka nga alina ebikolwa byakola ebyewuunyisa. Wallahi tusaba Allah tutaase. Bbulooka ajja amanyikiddwa nti tayinaayo property gy'atunda, naye najja n'atandika okugamba abantu nti nze njagala kutundira kabanja kaako, nina omuguzi naye oyagala ssente mmeka? Mbuulira. Gati nze njagala $5,000,000. Nti bwe bampa 7 nga wooli tozimbe mutima. Ozowulira ebigambo boogera. Lwaki sizimba mutima? Olinako property yoko. Era asula mbuuza abiri gy'ogenda ogatwalira ku ddiiru ki? So ekikolwa ekyo ekifaanana bwe kityo Obusiraamu bwakigaana. Ekyo akilu suhti, kulya maali y'abantu nga tolina mulimu gw'okikoze eki? Gwekikoledde kumanyikiddwa. Wabula olw'omulimu gwakoze okuleeta omuntu, okuleeta kasitoma, kyaddembe olw'okubanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagati man sana'a lakum ma'rufa, akoledde akalungi fakafi'uhu, beerako ne komukola ki? Komuwaayo. Tewaliwo kigaana kubeera nga obeerayo ne kukwata gwe gwaleetedde kasitoma n'okola ki? N'okamuwa. Naye so si kuwaliriza na kuteekawo nteekateeka egenda kunyigiriza nga tayinaayo property yonna gy'akola ki? Gy'atunda. Abalala ali eno n'eno. Omusajja omuleese kugula asobola okwereeta okugula, era asobola naye okufayindinga wonna w'asobodde okugula n'akola ki? N'agula. N'omulyako ssente ate n'eryo n'olyayo. Enkola eyo si ntuufu. Ekyalibadde ekituufu kye kiriwa? Bw'obanga oyagala okukkaanya n'omusajja ono naddala atunda, omuga nti nina abaguzi abasobola okugulira oba okugula poloti eyo oba okugula emmotoka eyo, nina abaguzi abasobola okukola ki? Okikola. Naye ndyako ka percentage kenkana ki? Ne mukkaanya ti inshallah nja kuwaayo ka 1% olw'omulimu gw'okoze ogw'okukola ki? Ogw'okuleeta omulimu ng'omukafaa. Bwe mukkaanya bwe mutyo ne mukikolera wamu, huwa al afdalu wal ahsan, okusinga okugamba omuntu nti tozimbe mutima nga naawe okimanyi nti agenda kukola ki? Agenda kuzimba aslan.
wallahi teriyo muntu abeera na poloti nga ye gwe n'agamba nti ompaamu mmeka, n'agamba nti ogitunda mmeka, nti njitunda miliyoni 100, wendeeta ow'ebibiri tozimbe mutima, bibiri 100 okifunidde ku ddiiro ki? Obusiraamu butunulira nnyo ebintu ebyo. Okifunidde kugamba ku nsonga ki? Buli kintu tukitunula mu busiraamu kijjaamu ddala kyokoze ekyo. So abantu beddeko babulooka, wa illa bagenda kutuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala ng'owekitiibwa Allah abavunaana. Nabbi yagamba rahimallahu samha idha baa, Allah rahimallahu abdan, Allah asaasira omuddu samhan idha baa wa samhan idha ishtara. Allah asaasira omuntu waba atunda bulungi, tanyigiriza bakola ki? Baguza. Ne bw'abanga agula era takola ki? Tanyigiriza ono gwagulako. Nesanga omuntu ng'anyigiriza gwe bagulako oba ng'agenda kunyigiriza ono gwe bakola ki? Ate nga talinaako na hakki yonna, wabula olw'okwagala yaafuna ekiki kyayagala kyeyagaliza, nga nannyini kitundu asobola okutundawo bbeeyi ensaamusaamu gyakola ki? Gyasobola okukunda. Kati ye n'asalawo anyigiriza ono gwe bagenda okukola ki? Kati enkola efaanana bwetyo si yaffe ya busiraamu, kyaballa agitutaase. Olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaana abantu abasanga bagitanga batya, subhanallah. Mu kitaabu al-bay'u baleeta baabu eyo ng'omuntu agenda n'asanga bannakyala abalimye ebirime byabwe, entende biki, n'abagwikiriza eyo n'abagamba nti mubireete nze mbibatundire. Abibajjirako eri mu kyata bakkiriza kujja kusinkana bani ba mu kibuga bano abakatale, ye n'abibagwikiriza. Kati wano tuli Kawuga nga wewali akatale mathala, abagwikiriza Kayanja oba Namawojjolo n'abagamba nti nze nina akatale ngenda kutunda, naye nga tatadde muzizi. Olwo olugezigezi olufaanana bwe lutyo Nabbi yalugaana, era n'atuziyiza abantu okubeera nga bakikola. Muleke bali bannannyini kulima, baatuuyanyi besinkanire bannannyini ki? Wabula okubalagirira nti waliwo akatale e Kawuga tekirina buzibu, era omuntu bw'oba omukoledde omulimu ogwo n'abeerayo kakuwaddeyo, la baasa bihi. Naye Nabbi ekiziiza okubeera nga osinkana abantu eyo mu kkuba bazze okutunda, abaalifunye obutale obulungi ne bafuna ensimbi. Daa nnaasa, muleke abantu yugunillah man yasha. Allah bw'ati bw'agaggawaza abantu, yesinkanire munne gw'agenda okugulako. Ne kati muziiza riziki yaleme eggaggawala. Lwaki? Ebintu ebifaanana bwe biti abantu bakuyita kubeera mugezi, musajja mugezigezi oyo, naye wallahi mu ddiini si magezi. Kubeera kunyigiriza abantu beetaaga okukikola okukivaako, kuba tugenda kuyimirizibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fihi. Aga nti nze Shafiru Kamwaka kuva Ennyalama, aga nti kituufu omusajja n'omukyala abafumbo singa baba beerabidde edduwa gye basoma nga bagenda mu nsonga zaabwe ez'omu kisenge, bagambe nti bisimillahi fi awwalihi wa akhirihi. Allahu musta'an. Ekituufu kiri nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti law anna ahadakum idha ata ahlahu, omumwe bw'abanga ayagala kugendako eri abantu be, musajja ayagala kugendako eri mukyala we, mukyala ayagala kusinkana bbaawe mu nsonga z'obufumbo, qaal agamba Allahumma wa bismillahi Allahumma jannibna shaytan wa janniba shaytana ma razaqtana. Allah tutaase sitaani era tutaase shaytaani kyonaaba otugabiridde mu nsonga eyo. Nabbi yagamba nti Allah bw'abagereramu al-mawlud, azaaliddwa omwana ng'agenda kubagereramu bebi mu nsonga eyo, nti la yadurruhu shaytaanu abadan. Tunuye ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhu shaytaanu, sitaani tegenda mukosa omwana oyo. Ne bwe najja neyitawo omwana tesobola mukosa abadan. Bwatyo Nabbi byegamba abadan, amakulu abadal abidin. Eyo egimu ku tarubiya giteekateekamu abaana baffe, kubasabira ku dduwa nga tugenda okusinkana bamaama baabwe, nabwe kityo bamaama b'abantu nga bagenda okusinkana bataata b'abantu. Eyo tarubiya giteekateekamu ezzadde lyaffe, sitaani ereme kubeera nga
esumbuwa abaana baffe. Inshallah tabaraka wa taala atukuumire ezzadde lyaffe. Akati ekigambo kyabuziza mwannyinaffe oba muganda waffe nti bwe basinkana ne beerabira edduwa eyo bagiddemu, la tetulinawo bujulizi nti bwe basinkana agamba nti bwe bagyerabira basome engeri ey'okulya Aisha gye tulaga nti omuntu bwe yeerabira osoma basmala ku ntandikwa y'okulya agamba nti bisimillahi awwalahu oba bisimillahi fi awwalihi wa akhirihi, osoma erinnya lya Allah. Bw'aba akoze ekyo sitaani esesema byonna bibadde ekoze ki eridde naawe. Ekituufu kiri nti tetulinawo bujulizi, naye qiyaasan olaba nga kijja naye tewali bujulizi. Otunulira mu qiyaasi ng'okaasa ku kiri na kino oga kyalibadde kikola, naye tetulinawo bujulizi nti nabbi yagaa nti yeerabidde agaye bisimillahi awwalahu wa akhirahu oba bisimillahi awwaluhu wa akhiruhu bisimillahi fi awwalihi wa fi akhirihi. Tetulinawo bujulizi, wallahu taala alam. Aga nti nekino ekibuuzo tusaba tukiiga okuva eri Sheikh Abbas. Aga nti amiina ku Al-Fatiha yesembayo oba bwe basoma edduwa tuddamu nti amiina. Aga nti evvuunulwa etya mu Luganda oba amakulu gaayo? Amiina kitegeeza nti Allahumma taqabbal. Kitegeeza nti Allah kkiriza. Amiina kitegeeza Allah kukola ki? Kkiriza. Subhanallah, qaala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ma hasadakumul yahudu kama hasadatkum fi qawlikum amin wara al-imam. Abayudaaya tebabakwatiranga kwonsaalwa nga ku bintu bino wammanga mu byo qawlukum amin, imuvuga nti amin wara al-imam, nga imaamu amaze okusoma ki al-Fatiha. Amin eyo tujogera ddi? Imaamu bw'asoma al-Fatiha naga nti wala dhalin. Abamadhahibu bayogera bingi awo, abamu bagamba nti imaamu alina kugamba nti wala dhalin naga nti amin, naawe toli okugamba ki? Amin. Hadithi yajja yaga nti innama ju'ila al-imaamu liyutamma bihi fa idha kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira. Imaamu yateekebwawo okugoberera, walita takbiira mugambe nti ki? Nammwe muleete takbiira. Allahu akbar. Temugezanga kuga nti Allahu akbar okutuusa nga imaamu agambye ki? Allahu akbar. Wa idha qaraa famsitu, imaamu bw'atandika okusoma mwenna musirike. Wa idha qaraa famsitu, hadithi mweri musihah. Wa idha qaraa famsitu, bw'asoma mukole ki? Musirike. Wa idha qaala wala dhalin, bw'aga nti wala dhalin faqulu amin, mugambe amin. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. kubanga omuntu wabanga amiina yesinkana ne amiina y'abamalayika, Allah musonyi w'amazambi ageyakulembeza. Riwaya endala egamba nti wa idha qaala wala dhalina amina, wagamba imaamu wala dhalina nayogera ki? Amina. Faqulu amin, nammwe mugambe ki? Amin. Bujulizi obulaga nti riwaya zombi zajja, naye abawalimu abasinga obungi bagamba nti amin, taamini ya imaamu etambulira wamu ne taamini y'abaani n'ey'abamaamumin. Wabula yenna Allah gwasaasira taamini ye nesinkana n'ey'abamalayika, kuba babeera mu tusaala nabo. Bamalayika bagamba amina nga naawe musinkanye, kubanga tahiriina tayibiina, batukuvu bamalayika. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, omuntu afaanana bw'atyo ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala amusonyiwa amazambi ge yakulembeza. Wallahu taala alam. Ekigambo amin amakulu gaakyo kitegeeza Allahumma taqabbal, Allahumma stajib, Allah yanukula, Allah kkiriza. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Aga nti omuntu atali musiraamu bw'afanga atodde shahada, amazambi gonna g'abadde alina okugeza yafiirako omuntu okufa era nga yakaabye abantu bangi n'emisango emirala, asonyiibwa olwa shahada? Omuntu singa akola tawuba n'ava mu busiraamu n'atoola shahada, abaffe bye yakola byonna asonyiibwa. Qawulu ziri bbiri inda ahlul ilm.
eri abawalimu baffe. Qawlu esooka egamba nti idha i'tanaka ahadun hadha ad-din, singa omuntu ava mu bukaafu nayingira obusiraamu, ghufira lahu kulla dhunubi, Allah musonyiwa amazambi gonna, kabiruhu wa saghiruhu, sawa'u kana fihi haqqi adami aw laysa fihi haqqi adami, mubeere nga mulimu emigabo gy'abantu oba nga temuli, Allah asonyiwa byonna. Kyajja mu hadithi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba Umaru amuga nti ala ta'lamu ya Umaru anna al-islaama yajubbu ma qablahu, Umaru tokimanyi nti Allah yafuula obusiraamu ng'obusiraamu obwo yajubbu ma qablahu, nga bukusonyiyisa buli kyonna kyewakola emabega waabwo. Kitegeeza ki nti omuntu bwabuyingirira bwati khalas tekyaliyo zambi lyonna Allah lyamuvunaana kasita oyingira obusiraamu, Allah akusonyiwa byonna obeeranga kaana kato. Kyekitegeeza kawulo eyokubiri abasiraamu abamu bagamba mubawalimu in kaana fiihi haqqi adami, singa mubeeramu omugabo gw'abantu banne yattira omuntu yakola ki, abajja kujja mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga bamubanja omugabo gwabwe. Naye kawulo yasembayo ye kawulo yasoose nga abawalimu bagamba nti omuntu bw'asiramuka Allah amusonyiwa, ne bwabanga alina gwe yatta bajja kujja mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga Allah onaamusasula ng'era n'onaamusasula Allah tabaraka wa taala olw'okusiramuka kwe. Wallahu taala a'lam. aga nti bannabbi abakulembera oluvannyuma lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nabo baalina basahaba era nga bo teboogerwako. Bannabbi abaatusookawo nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baalina basahaba, bwe baba balina lwaki teboogerwako? Okusooka kwa byonna naamu baalina abagoberezi baabwe, naye takhtalifu al asami, amannya gaawukana. Oyinza okusanga ng'aba Musa Allah yabayita basahaba. Allah agamba nti falamma tara al-jama'an qala ashabu Musa, bwe bamala okusinkana ebibinja bimeka bibiri, abantu ba Musa basahaba ba Musa bagamba ya Musa, bamugamba qala ashabu Musa inna lamudrakun, baga nti Musa omusajja Firawuna we yagenda kukola ki, ebibinja kya Firawuna kimala okusinkana batandika okulaba babalengera babali bajja, avuga ti Musa abasajja ba Firawuna baba bagenda tusinkana. Musa yagamba atya? Qala kalla, yagamba nedda, inna ma'iya rabbi sayahdin, nze ndina Allah ajja kunnuŋŋamya ekyokukola. Bwatyo yagamba awekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Amma aba Isa alaihi salatu wassalam, Allah teyabatuuma basahaba, yabayita bayigirizwa mu Quran, yabayita bayigirizwa. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba nti Isa yagamba nti ya ayuha alladhina amanu kunu ansara Allahi, mubeere abataasa ba Allah tabaraka wa taala, kama qala Isa bnu Maryam lilhawariyin, nga Yesu bwe yagamba abayigirizwa be, yabagamba atya? Man ansari ila Allah, ani agenda okuntaasa eri Allah? Qala alhawariyun, qala alhawari, bagamba abayigirizwa bani? Ba Yesu. Nahnu ansarullah, fe abagenda fe bataasa ba Allah tabaraka wa taala. Fa amana taifatu min bani Israil wa kafara taifa, niwa ekibinja mu Baisirairi nekikkiriza, ekibinja nekigaana. So takhtalifu al asami, amannya gaawukana naye gonna gategeeza abaali ku lusegere ne bannabbi baani ba Allah. Era Allah yagendanga abamentioninga gyaboogerako, bano bayita ba hawariyuna bayigirizwa bali basahaba, nabano bayita baani basahaba. Era amannya gaali gamanyikiddwa ku mirembe gyabwe mu Israiliyati, abamu babaleeta olaba n'ababoononefu babuugiranga, abagoberezi baboononefu, nti Firawuna yalina abanene mugundi Hamana, naye oli gye yakomanga obwononefu ng'ayogerwako nnyo, obwononefu bwali bukoze ki? Bususse. Barakallahu fi, jazakallahu khair. agamba nti Sheikh, assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuhu. Nsaba kunnyamba kumbuulirako mannya gano amakulu gaago, erinnya Shafiiki ne Shamul. Shafiiqu kiva mu shafaqa, kisa kusaasira bwe bityo.
gati shafiq musasizi shafaqa bwekityo bwe kiri shamil kitegeeza ekintu ekikola ki ekintu ekibuna shamul olaga nti al islaamu shamil likulli zamanin wa makan obusiraamu bubuna teriyo kifo obutakolera buli kifo kyonna bwogeramu n'ekiseera kyonna obusiraamu bubeera ki shamil ndowooza ge makulu gaabo nayo kimu inshallah tumalire ekyo inshallah. Agamba nti Khadija abuuza omukyalo omusiraamu akkirizibwa okulaba obuzannyo ku TV. obuzannyo bwa TV obuzannyo bwa TV buliko ebigambo byabawalimu biweraawerako nga Sheikh Ibn Uthaymin n'abalala bangi bawalimu balaba nti okulaba obuzannyo obwo mulimu tadyi'un lil awqat okubeera ng'omuntu awestinga time mulimu time wastage ate ng'obusiraamu bwatugaana okumala ebiseera teriyo budde musiraamu bwe yateekawo nti bwakumala kale yaliwumuddeko n'agamba nti abantu balaga haddi tadyi'u awqati salah oluusi omu kituuka n'okubeera nga n'ebiseera by'essola abirekayo n'agaana okusaala ng'akyatunuulira buki kati olw'okubeera nga sadda lidhari'a olw'okusiba emyagaanyi giyinza okuviirako ebizibu kubanga eyo baabu mweri mu sharia okuziba emyagaanyi giyinza okuviirako ebizibu sharia ebintu yalina bingi byeyagendanga eziiza bwe yalabanga nga ludda ono yakutuusa ku kuzannyo wa ssente nemukuziiza matatu ono yakutuusa ku kiri n'amukuziiza neteekawo n'obujulizi nega nti man laiba binnardashid yenna azannya ludo fakaannama ghamisa yadahu fi dami lkhanaziri wa lahmihi allah amubalako ng'akutte mu musaayi gw'embizi n'ennyama y'embizi ayagala okugirya omuntu azannya ludo oba azannya matatu oba azannya puulu n'ebifaanana bwe bityo lwaki bijja mutuusa ku kiri ate bwe yatunuuliranga nti waliwo ebiyinza okuviirako abantu okunywa enjaga oba okutamiira nga nabyo byagala okufaanana oba bisobola okutwala obwongo bw'omuntu sigereeti n'ebirala kakibeere ng'onyweddeko katono oba kitamiiza omaze kukola kingi amateeka g'eddiini gasigala gagamba nti byonna biriki haramu lwaki gaziyiza miwaatwa ziyinza kuviirako bantu kuwaba kuyingirira nsonga za ddiini kati naffe tugamba nti okusiba emiwaatwa egyo omukyala teyalirabye buntu obwo okujjako nga kazze mu ngeri yakulindirira kulabako kiri muhimu nga ki ng'amawulire waliwo ebintu nga TV tteeka tulina obbiraba ng'abasiraamu mu byo amawulire ekyo kyatteeka olina okukiraba olw'ebizibu ebiyinza okuviirawo singa obeera tukoze eki yinza okukeere ku makya nga bagambye nti bagenda kusenda kyalo kyo kiveewo uganda nzibu naye nga tewabirabye bakeera ku makya nga teweeteeseteese abaganda bagamba kijja omanyi kinyaga bikitono oyinza okweteekateeka n'okubira ku b'eŋŋanda ate ne boonoona ekisinga obunene okusinga ku kino kye baali badde boonoona nga weekoze ki weeteeseteese n'amawulire ga leediyo nago bwe gati bwe gali ne haramu bwajjako oba ebintu ebiyinza okwonoona obudde bw'omusiraamu omukkiriza bwali badde buvunaanyizibwa bwe n'abukola ki n'abijjako tuyinza obutaba haramu sa nti buli haramu nnyo wabula tuyinza okulaga obubi bwabwo obusobola okututuusa ku ki ku haramu tusaba allah atutaasa obubi bwabyo atuwa obulungi bwa bannaamu haji waalaikum ssalaam enam era omugaani mukama wange tuteese ennyongere mu mmeka kubanga poloti yiye siiyo tuteese ennyongere mu mmeka yayongera mu miliyoni 2 zijja kukola ki kumala
kikola amakulu olw'ensonga nti nabbi yagaa nti rahima llahu abdan, allah akole ki? Asaasire omuddu. Samhan idha baa, bwabanga agenda kutunda tanyigiriza ono gwagenda kukola ki? Oledde nanyini kintu ye agambye njagala ameka 2 ye nanyini property, era yagamba nti yongera mukati omugamba nti mukugula nga tetunyigiriza oli nyongeremu mmeka mukama wange, ngaga nti ayongeramu 3 yongeramu 5, wabula abawali bagamba nti okulya emaali ng'okimanyi nti tejjamu ekyo kyoguze ki? Kyoguze kyekiri Allah kyeyagamba nti bakikolanga batusookawo Abaisirairi, kyebayita akili suhti, okulya emaali y'abantu nga tolina nsonga nkulu gy'olaga nti mutuufu yeeyo gyendiriddeko emaali eno, okugjako okuleeta niya kuleeta muntu, ekyo si kituufu, era amateeka g'eddiini gakigana. Era baga nti emaali eyo la barakata fiihi, teri mukisa walaw baada hiin, olwaleero oyinza okuba ogiwoomeddwa era ng'ogiraba erimu obuki bulungi, naye ekiseera kijja kutuuka nga temuli muki, temuli mukisa. Tusaba Allah atuteere omukisa mu maali yaffe, tusaba Allah atuteere omukisa mu maali yaffe. Omulimu ogwo gukyasennyeze haaji